Kasi Musebuli Mengo n'abadde mutunzi w'amanda asangiddwa ng'omulabe gutengejjira ku mwalo okwegaba. Kino kitabudde basuuzi bane nga bagamba nti okuva ku bbalaza babadde bamunoonya nga kibaddeko kumusanga afiiridde mu nnyanja nga n'omulabe gwe teguli musatu okuggyako empingu ya poliisi. Alina ekiwundu ku mutwe ku mugongo abadde musuubuzi munnafu atabwa busungu wano tukola naye wano ku mwalo yani abusuubuzi olutege nti munnawe bali banoonyiza ku poliisi ez'enjawulo nti yasangiddwa nga afiiridde mu nnyanja bwe batyo ne bakuŋŋaana. Lwa poliisi ebadde edumira osi ow'eggaba Aziri Onyango batuuse ku mwalo guno okutwala omulambo gwekebejjebwe. Wano abasuubuzi batandikidde okutabuka nga baagala poliisi bannyini ekyatisiza munnaabwe era nga ebiwunya obulagajjapo. Bamusanze atudde butuuzi awo atula kati waatulawo kati bali abadde bazanya mara ne badduka okudduka naye badduka ne bamukudde ne bamukwata oyo ne bamukuba empi ne bamukola ki okwesima addukako yaddise budusibwa mu nnyanja n'agwa mu mazzi neetalongoola kulaba omuntu ono bataddeko empingu ya gavumenti atagudde mu mazzi naye atwala buvunaanyizibwa enkeera atwala nga omuntu ono yagudde wano naye yagenze n'empingu yaffe kyenyamiza nnyo. Osi Aziri alabiddwako nga weewo y'abasuubuzi nga wabategeeza nga bagenda okutwala omulambo gwekebejjebwe. Wano abasuubuzi batadde obukwakulizo nga bye baagala omusirikale mu yunifoomu yabaagujjako empingo era olumaliza ne beesala akajagire ne bategeeza poliisi nga bwe talina yeetoola mulamu gwa muntu waabwe. Olw'abantu okwongera okutabuka poliisi epondoosi n'erinnya akabanga lyayo wakati mu bantu okwewekereza ebigambo. Abantu bagamba nti poliisi yakoze bubi okutta munnaabwe era nga baagala banyonyole oba okuzannya matatu musango. bamusanze atudde butuuzi awo atula kati waatulawo kati bali abadde bazanya mara ne badduka okudduka naye badduka kati musango Nsamba Kulaishi yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.